All rise. Chikini Paulagea, Paulagea Munesagara, Gambo. My Lord, Mama Mulamuzi, tuzze olwaleero n'ensonga enkulu ennyo era ekutta kati obudde buno. Ensonga etuleese tusinzidde mu kawaayiro 22 ne 1893 akawaayiro bba okuviirira ku bba ne tugenda ne mu kawaayiro kya ak'ekitabo ekitukulembera wano mu nsi ennyegere ey'abanyegere. Abakuli mu maaso go bonna banyegere era batuuze bakukutivu mu lunyegere, boogera lunyegere era banyegere. Bwe tuyitidde mu katundu ako, maama omulamuzi, twasoomozeddwa nga ffe. Agamba bwe kati nti omunyegere yenna wakubeeranga n'essanyu era n'emirembe mu kubeera omutuuze, era bw'anaabeeranga n'emirembe alina okusanyukiranga mu kubeera omunyegere, nga tewali amukuba ku nsolobotto. Abaffe twebuuza ekyo weekiri oba tekiriiwo? Era ssebo omulamuzi, ensonga ya nnyaganyaga tugikutte bunnabwala kusanyusa bantu, si kukola nsonga yonna. My Lord, maama omulamuzi, njagala okusaba nga nva waggulu nga ŋŋamba nti nnyaganyaga senga kibadde kisoboka mumwongeremu ku maanyi, abeere w'amaanyi atojjere mu nsi yaffe muno, anyumirwe abantu bonna. Ssebo omulamuzi, ne mu kooti eno abantu bonna abantunuulidde era bandaba, mmanyi nti bassa kimu nange. Nze nga looya omutendeke era looya amanyi ebintu, looya w'ensi eno era amanyi byonna bikwatagana, amanyi amateeka. Kiba kya buli azaamaanya okugaana nnyaganyaga okubeerayo. Order. Okusinziira ku kitabo ky'amateeka akawaayiro abbacha olunyiriri lwa ssa nnyaganyaga takkirizibwa, nnyaganyaga takkirizibwa. Order in the court. Nyabo ow'ekitiibwa omulamuzi, Nnyaganyaga obutakkirizibwa atyoboola eddembe ly'abalala. Waba ebikujjuko ebibeerayo bibeera bityoboola eddembe ly'abalala, biba bibanyiigirira, bawoggana ne baleekaana nnyo, abantu ne balemerera okukola ki? Okuwummula. Temusobola kusanyuka nga we munyigiriza ate eddembe ly'abalala. Muba mukyankalanya. Order in the court. Muba mukyankalanya eddembe ly'abalala. Akawaayiro akasomye bulungi taata n'ogamba mukkirizibwa okusanyuka ng'ate aba tebakoze eki, tebakoseddwa. Kakati bwe muba musanyuka nga mukosebwa ng'abalala bakosebwa, kiba kitegeeza tekikkirizibwa. Ennyambala omulamuzi nga tukwegayiridde lunaku lubeerawo mu mwaka omulundi gutya. Mulamuzi nange nsaba njogereko. Order. Mulamuzi, mmwe kennyini mbasaamu ekitiibwa ne kooti yaffe ey'ekitiibwa, mmwe mugambye nti nno tutaataaganya eddembe ly'abalala. Nnyaganyaga ono engeri gy'agenda okubaawo agenda kubeera mu miti wakati. Agenda kubeera mu miti. Oŋŋamba otya nti nno mu miti ddembe lya miti lye tugenda Order in the court. Mu miti waliyo ebisolo ebiriyo. gye tugenda tugenda taataaganya eddembe ly'ebisolo ebibeera mu miti egyo. Njagala okwebaza Honorable Kooti eno olw'okuba nti eyongedde okutematema mu nsonga za nnyaganyaga obulungi.
njagala okubategeeza nti nyaganyaga ono gy'abeera n'ebyesittaza twabisalira amagezi twafuna kye bayita obusiisira era mu busiisira buli muntu agenda mu nyaganyaga agula akasiisira ke weewaawo oyinza okukalaba nga kenyeenya naye toyinza kutegeera kiki ekigenda mu maaso kakati njagala okubategeeza honorable court eno nti ensonga ya nyaganyaga mugikwate bulungi mugikwate n'ekitiibwa kubanga nga bw'ogambe nti mu kawaayiro kankusomera akawaayiro akasemberayo ddala ssebo ow'ekitiibwa it is therefore a sin to disorganize and antagonize the hakatenkast of the nyagalistic lempia ekitegeeza nti kiba kya bulyazaamaanya okuyingirira eddembe ly'abantu weewaawo eddembe ly'abantu buli muntu aba muntu noono gw'ogamba nti ayingirira eddembe ly'omulala naye aba muntu bw'atayingira mu ddembe ly'oli kitegeeza naye eriri oba olirinyirira amateeka be gati bagagamba kati nyambadde bubi nze ndaba ate kati leero olinga ayambadde wayitusiza ekyo kyekigobya nyaganyaga kyekigenda omugobya biki byamukola mu lujjudde lw'abantu tagenda kubaawo tekisoboka tagenda kubeerawo tekisoboka oda nyaganyaga tagenda kubeerawo tekisoboka kati omwenge baani abanaagunywa nayisiza omwenge gwawe twasaze enkoko zaffe kasooli abadde owesinja 1000 kati agenze mu 14 emisoli fe tujja chapati yalinye ngoddawo mumbu ate gundi taliwo nyaganyaga magala kutta bizinesi manya ebbanga litubadde nga twesunga temuba bwenkanya ate wano mu kitundu kyaffe okutabeera mwenkanya ku muntu omulala kitegeeza butali bwenkanya wonna nyaganyaga tagenda kubeera bwenkanya oyogeddeko tosobola kukwata kasooli abadde owanusa 1000 n'omuguza muno ku 14 chapati ebadde n'omuguza muno ku 15 kubakubba nga lwaki banywa omwenge n'essigala nyaganyaga tagenda kubaayo abadde nsaba mumpe omukisa nnume ku honorable judge kukutu waluddewo sobola kikiriza nakikiriza ntya nakuki mulekanira abantu mwambale engoye zesittaza buli omu lwaki muleta obuseegu mu nsi yaffe lwaki tumanyira kyenkanidde bwe kityo mpozi nga saasoma oba nga saagala nsi yange nawe mba ndyetaaga sijja bikkiriza sisobola nakubbiri zitya nga za buseegu bwereere lwaki mutononera abaana emito abaana abaakuzibwa obulungi mubajja kumulaba omwana natambula nga ali bwereere ebintu bisadde tekisoboka kisoboka nsiisira ki eyenyeenya yawe eyenyeenya mpozi nga mwabamperera naye mbasi mwabamperera sibiddamu maama omulamuzi mbula ekyambalo kyange nekiteeka ly'okubikkiriza maama mbadde nsaba onzikirize nga bwe nabadde nkusabye nti honorable court eno empeemu akakisa katono nnyo nkulume kutu nkakuwadde naye nga sigenda kiriziganya na buseegu bwammwe kale nayekitukiriza obuseegu bwekyo ekintu ky'ogaana okimanyi kinene kirimu abanene si kya bulijjo munange ojja kgenda ofiirwa ekifo kino tolwa nti gwe honorable wano onaafuuka obuugi nkubuulidde nyaganyaga agende mu maaso nyaganyaga agende mu maaso nyaganyaga abeereyo ne kwoti njigadde no appeal teri byakola musango ngugobye tegukomawo